litya omologo ne mwali kulatya mpaka keteke ajja kufa bulumi sirikawo nsuno twalawo oyagala wonna tuli babiri ekyeggulo ewange teri polisi banange badde nsaba bakama bange sebo badde nsaba buli owa Diamonds production yenna ali wano badde nsaba mujje kuwano ku stage ankatote wali bannange ebintu by'okumukaabira mujje aba Diamonds production weebali kubanga abayimbi tuli bangi nnyo tubeere wano ffenna bannange n'abaana bayimbe buli yenna yenna wa Diamonds production Gatwidi Nalule abaana bonna sibalaba naye bonna bonna weebali wano akayimba kano buli kayimba konna nga Katonda aba Diamonds production tujja kubeerawo balina gye batudde wala nnyo ebyomukwano birimu nabyennamba mukama teyetegeka nga yiyo tebagitwala kuba mutima tebiba bigambo sibikolwa lotennamba yolendo omukono gunyuma ne munogo omuguyana yakweguya okasiba ku bintu sebikola bikate abanaabo bakwegomba bati okunyumyako nawe kanisa waba teyatondebwa kubawo ne bokola enzagala kimanye ebyomukwano birimu nabyennamba mukama teyategeka nga yiyo tebatitwala omukulu Dan Kabenge akayimba ka gospel konna akayimba ka Mukama Katonda kayimba ki okuyimba bannange kituuze kindi ku mutima okuyimba kituuze kindi ku mutima ewe siryamama naye nekayimba gambayimbira abantu bakatonda gamuwulira obubaka obw'obulokoze gamumwebaza mukame yabatunda gatumwebaza mukame yatekumba okuyimba
Kuyimbira omutonzi wange senemba yimbira abasabasi kamubuulira obubaka obw'obulamuzi katubwebaza mukwambe y'abakuuma kuyimba kitunze kindi ku mutima Obugalo Diamonds Production ngenda kwaniriza omukulu Ragadi ali mu kizimbe Ragaman nyanirize omusajja akyasinze okutegeka ekivulu okulangira ennaku ennya Abitax yamenye record Abitax Fangon Forest ngenda kwebaza abarwe family mwebale kulabirira na mwebale kuyo